Eddwaliro lino erisuubirwa okubaamu ebitanda ebiwerera ddala 500 ligenda kukola ku ndwadde eza buli kika n'okusingira ddala okujjanjaba abasirikale ku bwereere. Enteekateeka eno yamaze dda okukakasibwa gavumenti zombi ng'okuzimba kusuubirwa okutandika omwezi ogujja. Ssaabaduumizi wa Poliisi General Kale Kayihura ategeezezza nti enteekateeka eno yakuyamba nnyo ekitongole kya poliisi okukendeeza ku nsaasaanya yaakyo ku ddagala n'obujjanjabi ku basirikale. To build a mini hospital in Uganda. Now, I want to report to PS that for some reason you had not yet gone to the ministry at that time, but your predecessors, I don't know, fear or what, because at that time Iran had problems with the West, so I think they feared going to Iran. So when the matter came up of cooperation in health and the offer of this hospital, there was nobody in the delegation to respond. So as a good cadre, I put up my hand, I said, me, I'm ready to take that project. Eddwaliro lino lisuubirwa okutendeka abantu ba bulijjo n'okugaba eddagala era nga bino byonna bigenda kukolebwa bannansi ba Iran. Ye omubaka wa Iran mu Uganda Mahmoud Munen ategeezezza nti balina essanyu lya nsoso okukwatira ku poliisi okutereeza embeera z'abantu. To hand over a project which has been implemented to help our brothers, Ugandan people and the families of the police of Uganda to be treated in a very modern ways with a high skilled doctors and personnel.